Laba ensonga lwaki obonaabona. Olunaku lwa leero njagala nkubuulire kiki ekikuviiriddeko okubeera nga obonaabona era weegendereze. Ssente zino oziraba? Buli omu njagala ompe amatuugo, njagala ompeeyo akadde kati nkunnyonnyole. Bwe mmala okunnyonnyola ekikuteekeddwa okubeera mu mbeera eyo ey'okubeera ng'okaaba, ey'okubeera ng'emirimu gibuze, ey'okubeera nga tosasulwa, ogenda kumanya then omanye nkivuddemu ntya, ki kyenyinza okubeera nga nkola after nga mmaliriza okulaba nti obuzibu bwava ku ssente. Kaakati munnange ebiseera ebisinga tuyita mu mbeera gy'omanyi era gy'olaba. Omupya nkusaba osubscribe ku YouTube, ono mu TikTok obeere nga ogezaako okubeera nga ofollowing, olayikinga, osharinge. Buuza kyonna ky'obuuza, WhatsApp yange essimu yange teyitamu, nja kuba nga nkuddamu, tujja kuba nga tukwatagana. Ebiseera ebisinga nja kujja nkugambe ojja obwavu nga bunnuma, kubanga akumanyi already olina ssente, ayagala afune ssente okuva mu ngalo zo, then atandika okubeera ng'akola buli kimu kyayagala. Y'ensonga lwaki otuuka mu biseera ebisinga n'osanga abantu abamu nga tebagaba kingi, baba n'ensonga lwaki. Then abamu atunula n'akulowoolereza. Kati njagala nkulage oyinza kukikola otya, kubanga nga bwe nkulaze nti abamu tugenda mu byalo n'ogenda gy'ogenze n'okwata ssente n'omaki n'oziwaayo. At least kozesa mobile money. Mugambe mpa ennamba y'okuteereko oba ogule buguzi kintu ekikalu ekimuwe buwi, baba at least gy'anaakunoonyeza. Naye tubonyeebonye abasinga olwa ssente zino olw'ensonga nti tumanyi engeri gye zikozesaamu. Okwata bukwasi, kwata avava ku kyeyo, mwegendereze, n'ozikwata n'oziwaayo, n'omuwaayo ekyebiri. Gwe n'olowooza ngu asiimye, omwana wa gundi yanyamba bwaki ne bwati, kumbe azikwata zitwala ku muganga. Eno abadde awulira nga muli afa, mwana wa gundi abeera atya bwati, mwana wa gundi yasinga atya bwati, mwana wa gundi yasoma atya paka wano. So ebintu bwe bityo twegendereze engeri gye tukwatamu ssente. So ekyo nga kiwedde, yala okwata essente zino eno, yala okwate ku ssente zo, omaliza okulaba vidiyo okole bino. Zikwata ogambe nti ssente zange zino nzikola n'amaanyi, nzikola mu bugubi, era nga nzikutteko emikono ebiri. Ssente zino nzinnyika musaayi oba ogwa Allah. Singa wabaawo omuntu yenna akozesa ssente yange n'ayita erinnya lyange n'ayogerako ebintu ebikyamu, byonna mbisazaamu bibeere nga bimuddira. Bw'oba omaliriza okukola ekintu bwe kityo, njagala okwate ku ssente zo onfunire omunyu oteekemukko. Bw'oteekamukko njagala obeere nga onaaba. Ssente ezo mweziri, bw'oneza ssente ezo zijjeemu ozigatte mu ssente zo. Olaamirize ng'ogamba nti buli kimu ekyali kinjogeddwako nkyeyambuludde okuva n'olunaku olwaleero. Era okuva n'olunaku olwaleero njagala ssente mbeere nga nzifuna, njagala ssente zituule nga mu nsawo yange, njagala ssente zifunemu ekyokukola, njagala ssente ziwere. Tojja kuddamu kukaaba kizibu kya ssente, bye byange. Ojja ntambisa muto subscribe nga bwekugambye, ezaako kubeera nga onoonya ku WhatsApp. WhatsApp namba yange eri 0703 135 938. Tokubwako kusindika sindisi voice note, aye twongeze ku ddoboozi nga twogera. Mbeere bulungi, mbagala.